Voskhold MPC mu gavumenti. Newankubadde amazima gali nti enkola ya Voskhold MPC yakolebwa ku lwankyukakyuka okuva mu society oba ensi ey'abannakigwanizi ey'ebyamaguzi, ensi eno Bulyomu yeefa kwongeza magoba ku sayidi ye. Okwira ku nsi ey'ebyobuyiiya oba gyete creative society. Eno enkola esobola okukozesebwa bulungi ku mutendera gw'amawanga amagayito oba ogw'eiwanga ne mu nsi ey'abannakigwanizi yeene ey'okutunda gavumenti byefuna mu mbeera y'ebyenfuna. Mu byenfuna, enkola ya Voskhold MPC efuula gavumenti gyesinziremu okuba nga tetuukibwa ku bussi, aye mu ngeri ennene eyamba okukendeeza enkozesa ya sente, ereeta amagoba mangi ng'ezimba entebereza entuufu n'enteekateeka y'ebyenfuna. Esobola n'okukulaakulanya n'okwongeza ebyenfuna n'embeera d'abantu. Eyongeza n'abantu okwesiga gavumenti n'okunyweza amaanyi g'omuntu wa wansi. Nga twakitaire mu kubala emigaso gya gavumenti endala eti gy'esobola okufuna mu Voskhold MPC okuva ku kuyamba enkozesa ya bajeti kwonka, abakozi, okutereeza empeereza dda gavumenti. Gavumenti ya Amerika esobola okufiisaawo obutabalika 2.5 obwa dola ku sente dhaibwe buli mwaka. Okuba n'ibwino mu nkola dda gavumenti donadona, Voskhold MPC etebereza mu butuufu obwa waigulu ennyo enkyukakyuka ey'ebyenfuna. Kino kiyambaku okwiramu okugabanyamu sente dda bajeti wagati w'amakolero n'ebitongole, kyakendeeza ku bibi ebiyinza okuvamu mu nkyukakyuka y'ebyenfuna by'ensi yonna yonna ng'ekozesa enteebereza entuufu ng'ate ya waigulu ino.